Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abakozi ku kisaawe e Mukabule Fort Portal. Ono atandise na kulambula midaala abantu kwe boolesezza ebintu eby'enjawulo. Oluvannyuma alambudde ennyiriri z'abasirikale b'ebitongole ebikuumaddembe era oluvannyuma ne bakumba ng'enkola bw'etera okuba. Bw'abadde ayogerako eri abantu, omukulembeze w'eggwanga ategeezezza ng'abantu be balina okwettanira ennima ey'omulembe basobole okugiganyulwamu ko n'okutondawo emirimu. So please stop wasting my time with the job, lack of jobs. The jobs are there. What is lacking is vision. All those children who are going to work for the Arabs, they shouldn't be going there. What are they going to do to work for the Arabs? They should be here. Avumiridde abantu abasindiikiriza abasuubuzi mu butale gavumenti bw'ezzeezimba era alagidde amumyuka Jessica Lupo okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa. The rich people have taken over the markets and displaced the lw'abakozi who were selling in those areas before we built the markets. That's a big issue. Era omukulembeze asuubiza okusisinkana abakulira ebibiina by'abakozi okugonjoola okusomoozebwa okw'enjawulo kwe basanga. Esther Nyakunu, minisita omubeezi wa minisitule y'abakozi, abuulidde omukulembeze w'eggwanga ng'ebitongole ebimu ebikozesa abakozi bwe bitabayambye kubawa bikozesebwa nga kitadde obulamu bw'abakozi mu matigga. The Labour Force Survey 2021 reports that many workers, particularly vulnerable groups such as women, youth and formal sectors workers, are exposed to various forms of abuses and injustice. Only 23% of the workers have access to protective gears, leading to high number of accidents and injuries. Tulaba nti abakozi mu Uganda esente gye basasulwa mu mwezi sente ntono nnyo, tetulina ekintu kibagamba minimum wage. Ng'otandise ne gavumenti yennyini nga chief employer already amenya constitution nga discriminatinga abakozi ng'abamu abasasula misaala emirala abalala abasasula mirala. So bw'obaawo obutakkaanya waliwo emitendera omukozi mwayinza okuyita okulaba nti obutakkaanya obwo wakati bwe ne mukama we oba oyo amukozesa buggwawo oba bugonjoolwa. Omulamwa gw'omwaka guno gwesigamiziddwa ku kwongera amaanyi mu bakozi okufuna obwenkanya ekijja okwongera amaanyi mu buweereza bwabwe.